Essuula ya 33. Zikusanze gwanyaga so tonyagibwanga, era alyazaamaanya so tebakulyazaamaanyanga. Bw'olirooka okunyaga n'olyoka onyagibwa, era bw'olimalira ddala okulyazaamaanya ne balyoka bakulyazaamaanya. Ayi Mukama, tukwatirwe ekisa, twakulindirira, beera mukono gwabwe buli nkya, era obulokozi bwaffe mu biro eby'okulabiramu ennaku. Olw'eddoboozi ery'okuyoogaana amawanga gadduse, olw'okweyimusa ggwe amawanga gasaasaanye. N'omunyago gwammwe gulikuŋŋaanyizibwa ng'akawuka bwe kakuŋŋaanya, ng'enzige bwe zigwa bwe baligugwako bwe batyo. Mukama agulumizibwa kubanga atuula waggulu, ajjuzizza Sayuuni omusango n'obutuukirivu. Era walibaawo enkalakkalira mu biro ebyo, obulokozi obusukkirira, amagezi n'okumanya. Okutya Mukama bwe bugagga bwe. Laba, abazira baabwe bakaabira bweru, ababaka ab'emirembe bakaaba nnyo amaziga. Enguudo zizisse, omutambuza ggwaawo, amenya endagaano, anyoomye ebibuga, tassaayo mwoyo eri abantu. Ensi ewuubaala eyongobera, Lebanooni akwatiddwa ensonyi awotoka. Saloni alinga eddungu, ne Basani ne Kalumeeri bawaatula. Kaakano nnaagolokoka, bw'ayogera Mukama, kaakano nneeyimusa, kaakano nnaagulumizibwa. Muli ba mbuto za bisusunku, mulizaala ssubi. Omukka gwammwe muliro ogulibookya, n'amawanga galiba ng'okwokya kw'ensimbi, ng'amaggwa agatemebwa agookerwa mu muliro. Muwulire mmwe abali ewala bye nkoze, nammwe abali okumpi, mukkirize amaanyi gange. Abalina ebibi abali mu Sayuuni batidde, okukankana kugudde ku abo abatatya Katonda. Ani ku ffe alituula awamu n'omuliro ogwokya? Ani ku ffe alituula awamu n'okwokya okutaliggwaawo? Oyo atambula n'obutuukirivu era ayogera eby'amazima. Oyo anyooma amagoba agava mu kujooga, akunkumula engalo ze obutakwata nguzi, aziba amatu ge obutawulira musaayi, era aziba amaaso ge obutatunuulira bubi. Oyo yalituula waggulu, ekifo kye eky'okwekuuma kiriba nkomera z'amayinja. Emmere ye anaagiweebwanga, amazzi ge galiba gankalakkalira. Amaaso go galiraba kabaka mu bulungi bwe, galiraba ensi eziyimirira ewala. Omutima gwo gulifumiitiriza entiisa. Ali ludda w'oyo eyabala, ali ludda w'oyo eyagera omusolo, ali ludda w'oyo eyabala ebigo. Toliraba ggwanga kkakali, eggwanga eririna enjogera enzibu gy'otoyinza kumanya, eririna olulimi olunnaggwanga lw'otoyinza kutegeera. Tunuulira Sayuuni, ekibuga eky'embaga zaffe. Amaaso go galiraba Yerusaalemi nga kifo kya kutuulamu kitereevu, eweema eterijjululwa, enkondo zaayo tezirisimbulwa ennaku zonna, so tewaliba ku migwa gyayo egirikutulwa. Naye eyo Mukama alibeera naffe mu bukulu, ekifo eky'emigga emigazi n'ensulo, omutaliyita lyato erivugibwa, so n'ekyombo ekinene tekirigendamu. Kubanga Mukama ye mulamuzi waffe, Mukama ye muteesi w'amateeka gye tuli, Mukama ye kabaka waffe, y'alitulokola. Emigwa gye egisiba gisumulukuse, tebayinza kunyweza kikolo kya mulongooti gwabwe, tebayinza kuwanika ttanga. Awo ne bagereka ebintu eby'omunyago omunene. Abawenyera baatwala omunyago, n'oyo atuulamu talyogera nti, ndi mulwadde. Abantu abatuula omwo balisonyiyibwa obutali butuukirivu bwabwe.